morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nze mbabuuzaako muli muti eyo bassebo ne bannyabo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwagala bajjajjammwe nakwagala ggwanga lyammwe. Mbabuuzaako ab'enjawulo abapya ku mukutu tubaaniriza, mwebale kujja ku mukutu Nalubale the Divine. Feel at home. Yeah, tulina ne sister project WhatsApp group gye tuinteractingira ne tusharinga ne tumanyagana n'abalubale. We need a community of our own nga twetegeera. Yeah, we tujja okumanyira nti oyo munnaffe bw'atyo. Netakitwala nnyo ng'ekikulu okumuboola ng'ensi eno bwe gyeboola abalubale. Kale mbeera eyo bw'etyo. Olwaleero njagadde tutunuulire ensobi ezikolebwa embuga. Embuga tukitwale nti kyalibadde ekifo ky'empewo, kyalibadde ekifo ekituddemu obuyinza obulamula ensonga ez'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo. Naye ku luno tugenda kwogera ku mbuga za Lubaale, ku mbuga z'emisambwa. Embuga zino bye bifo ogamba nti awo ogendawo waliwo jjajja bw'ati. Abamu bamanyiddwa, abalala tebamanyiddwa nnyo, naye basigala bajjajjaffe somehow mu bujjajja nga bwe bujja butambula. Nsobi ki ezikolebwa mu mbuga? Ensobi ezikolebwa mu mbuga mwe muli ensobi nga zino wammanga. Oli muzzukulu bajjajjaabo baakukwata ne bakutuuza awantu mu mbuga emu, katugeze nti ya butonde. Ey'obutonde zeezo ezitali za Lubaale munnange, nti oba embuga eya kika bwe kiti, wazira nga buli kika sinakindi buli ggwanga ligenda mu mbuga eyo ne liyambibwa. Embuga zisobola empewo zisobola okukwata ne zikutuuza mu mbuga ng'eyo. Abantu abasinga obungi beeyambisa ebifo bino okutulugunya bannaabwe. Bw'aba musajja n'akakasa nti buli mukazi ajja agenda mubikkula, bw'aba mukazi n'agenda ng'alondobamu busayizi ye bw'ayagala okwesanyusaamu nabwo era n'abwefunira nga bw'abuwa emyaliiro. Yaaba naye bino ebintu bikolebwa. Sagala mugambe nti maama byayogera abijjawa. Nze sina kye njagala kye simanyiiko mutwe n'amagulu kubanga mbirabye bamikwano. Si nnyangu eno owulidde. Naye ekifo ng'ekyo lwaki kibeera bwe kityo? Bw'osanga ekifo ng'ekyo ng'omuntu akola ebintu bwe bityo n'atabaako kimutuukako era n'atafaayo, manya nti ekiri omwo ekiramula si bwe bajjajjaffe. Ekiri omwo ekiramula be bano bajjajja. Omuntu bw'ogenda ne weefunira n'omuleeta nga azze kukola mulimu, ng'era alina kukola mulimu gw'omuleetedde nga talingirizza, birala bigenda mu maaso. Owulidde? Kati omuntu ng'oyo n'ayagala buli muzzukulu azze mu mbuga, entakera ate nga teri amugambako, nga ne bajjajja tebakirinaako buzibu. Ezo ze zimu ku nsobi empitirivu ezikolebwa mu mbuga. Ensobi ezikolebwa mu mbuga era oyinza okusanga abazzukulu yagenda mu mbuga kutabaala, naye n'atuuka eyo n'ayagala buli kitonde ekisajja kye yasangayo ne kimwebakako, oba buli kitonde kikazi kye yasangayo n'akyebakako. Ezo ze zimu ku nsobi ze tukola era nga tuba baakuzisasulira, kkiriza oba gaana. Lwaki ebintu bino mbibasomesa? Ebintu bino mbibasomesa lwa nsonga
nti tukyenkya ne twevuma lubaale. N'osanga omuntu ng'awanda lubaale olulusu era n'akugamba nti ye kyamutwala okulokoka kubanga lubaale yamulaga nti yali mulimba. Yamusuubiza ABCD naye teyabimukolera. Yagenda okulaba nga obulimba bungi nnyo n'asalawo amuveeko. Naffe abantu nga twogera ebyo byonna, kintu kimu kye tutakonsidaringako, enneeyisa zaffe ng'abantu, ensobi zaffe ng'abantu, we never consider those. Owulidde? Ate bwe tuba tunyumya obubi ku lubaale, kye tutayogererako ddala ze nsobi ze tuba tumukozeeko, kubanga oluusi tuba tuzimanyi. Tuba tumanyi lwaki jjajja avudde mu mbeera n'akola ekintu bwe kiti. But what do we do? Ffe tusigala tu upholdinga kye tulowooza nti kye twagala, ensi emanye era kye tukulembeza, ne tuleetera jjajja oyo kubanga alowoolezebwa ng'ali heartless, nga tetufuddeeyo ku nneeyisa zaffe. Osanga omuntu ng'agenze embuga, agenze kukola nsonga za bajjajjaabe, naye nga mubbi muzibu, ng'agenda abikkula buli kasawo yaakola gwa kubba. Ebintu ebyo bikolebwa, abantu ne babeeyenyumirizaamu, naye mbabuulira mu dda ebintu ebyo bisasulibwa. Tebisobola kukolebwa ne bigendera awo nga gwe kabikola tobisasulidde. Abaganda mumanye, eriyo abantu abagenda mu mbuga ne batandika okuteeka amateeka n'okujjulula enkola ezisangiddwawo mu mbuga eyo. Naye bwe kiba nga ddala by'ojjulula wasanga nnyinibyo yabiteekateeka. Muganda wange, era oba ojja kusasulira, togenda kuviiramu awo. Eriyo abantu abagenda mu mbuga ne beefuula abalinnyiddwako empewo, ne babaako obulamuzi obw'enjawulo bwe bassa mu mbuga ezo. Naye mbabuulira, such things don't go unpunished. Osanga omuntu agenze mu mbuga, agenze kukola nsonga z'abajjajjaabe, naye ng'asiniikinga n'agenda anywa omwenge in the nearby trading center. Abo bangi. Era n'alyoka awa ensonga nti nze sisobola kwebaka nga sinywedde. 10 years later n'alyoka agamba mbu ye yayagala okutereeza lubaale naye byagaana. Abadde mu mbuga myaka 10, myaka 2, ye talabawo nkyukakyuka. Naye ng'engeri gy'amenyaamu amateeka g'empewo, ng'olabira ddala nti n'empewo oluusi zaatuuka ekiseera ne zimuvaako, nga zaasigaliza butunuuliza nga yazisukka. Neebayo omuntu abeerawo nga ye akola gwa kuwemula. Ebigambo ebyo bya bwannaalongo era bya bwassaalongo, naye tetubinywera ku caayi era tetubiriira ku kyamisana nga dessert. Birina emikolo mwe biviirayo ebigambo ebyo. Emikolo egyo era gimanyiddwa, naye ojja kusangayo omuntu nga ye yagifuula mmere, yakafuula kati keesokoola mannyo, okugira kuti ng'akifuutuka, okugira kuti ng'akifuutuka. Muganda wange ojja kugenda mu mbuga y'omusajja nga tayagala kumanya, otandike okumukolerayo ebigambo byebyo, akukyamya omumwa. Mbalaga nsobi ki ezibeera mu mbuga z'ogenda mu mbuga okole ozifunemu obuzibu. Ensobi nga okunyooma. Ogenze mu mbuga, bajjajjaawo bali bakututteyo, otuuseeyo otandise okuyisa amaaso mu bantu omu ku omu. Togambwako, tokola ki,
oli awo ozimmula buli ekikuyitako. Ebikolwa ng'ebyo egyo giba misango gy'embuga. Ozza emisango embuga. Okweganya ogenze mu mbuga eno, banno bakola, gwe weebase, osimbye amagulu, oli ku TikTok. Ebyo bikolwa bya kuswaza mpewo. Naye tusooke twebuuze, kiki ddala ekiba kyakuleeta embuga? Kubanga ebyo ebisigadde byonna bw'obeera ewuwo osobola obbikola, naye osazeewo ogambye kansituke ngende embuga. Ate otuuse embuga okolerayo bye waalikoledde ewuwo. Kati ate olwo bw'onodda ewuwo okolereyo bye waalikoledde embuga. Bana naffe tubeere a bit sensible mu bintu bino. Banno bagogola luzzi, gw'oli mu TikTok. Really? Kwegamba ebikolwa ebirimu okuswaza bajjajjaabo ng'ogenze embuga bingi, naye nze kye mbakuutira kiri nti nga tonnakola weebuuze, kino kye ngenda okukola kiweesa bajjajjange ekitiibwa oba kibaweebuula, kibaswaza oba kibaweesa kitiibwa? Kubanga bw'ona obaswaza muganda wange, gye biggweera bajja kukwagala naawe okukuswaza. Saagala mugambe nti bajjajja bali unfair. That is the law of nature. Eriyo amateeka agatali mawandiike naye nga gakola muganda wange, gakola ate nga gakola mu buli ggwanga. In that if you heat water it boils. Ekyo tekigenda kukyuka ne bw'oli hitingire South Africa, ne bw'oligenda n'ogahitingirawo. Tolina woogambira nti nze when I go to heat water instead of boiling ganyogoga bunyogozi. Okay? Those are the universal laws. Ebintu ebitakyuka. Owulidde? Mwasomanga ano the law of motion. Naye nga ebintu ebyo biri applicable mu bulamu obwa bulijjo. Lwakuba nti abaabitunnyonnyola baabibeesinganga nnyo mu lunnassaayansi. One time tujja bisomako tulabe how it really works mu bulamu buno obwa bulijjo. Ekyebuuzibwa bw'ogenda embuga n'osobya mukwano, ani gwe kikwatako? Oba mujjukira ebiseera ebyo nga tukyasoma, whereby nga bw'ogenda kusobola n'okukola omusango nga batumya omuzadde ajje alabe bw'akuhandulinga, and most of the time bakugobera nako ne bakuwaayo ka suspe. Owulidde? Ne wano bwe kityo bwe kikola. Bw'ogenda embuga n'osobya, lubaalewo yakubonereza mukwano, kubanga oba omuswazizza embuga. Embuga zino gye mujja okukola ebintu eby'enjawulo, obukulu obuliyo tebusobozesa kutandika kugamba nti bubonereza omuntu ssekinnoomu. Bagamba omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Bw'ogenda embuga n'osobya, ogenda kuvumaganya ekika kyo, era ebiddirira byonna it is most likely nti bigenda kukwata ku kika kyo. Naye jjukira obadde bwogu nga weekolera ebintu byo eby'ekigwagwa. Naye kati tereereza bantu bameka abo b'ogenda okubonyaabonya? Bantu bameka abo b'ogenda okubonyaabonya okuyita mu mbeera eyo ey'obugwagwa bwo bw'otosobola kwekuuma? Bw'ogenda embuga n'osobya, lubaalewo yakuvunaana. Singa kiba nti amaanyi g'embuga ge galina okusituka okuvunaana, gavunaana kinene, gavunaana kingi. Gasobola okuvunaana ekika kyo nga bwe tugambye, naye ate munnaye gasobola n'okuvunaana lubaalewo yennyini. N'awerebwa mu kifo ekyo, oba n'awerebwa obutaddamu kulinnya ku jjoba, byonna
that is one thing you don't know. Bw'obeera awo ng'ogamba nagenda embuga nenvaayo nenkomawo bannange ebintu byayongera kuba bubi. It is most likely nti ebintu byayongera kuba bubi lwa nsonga nti waliko olina emisango gy'ozizza. Kati lubaalewo eyali badde abaako kyakukolera ng'okomyewo. Asigaddeyo nga yeewozaako bambi. Yeewozaako agezaako to put things right. Gwe by'olesa okyamizza. So we should be conscious. You should be conscious of what you do all the time. Kyova olaba mu mazima abantu ssekinnoomu balina ebifo bye bataagendangamu olw'okwewala omulyammamba okubeera omu n'avumaganya ekika kyonna, kubanga ogenda eyo okole emisango ekika kyo kyonna kivunaanibwe, naye nga bambi mulimu basaalumanya bayitirivu ne bannaalumanya bonna bali omwo. Kati nga mwe muli naawe nannyini kuzza misango, kubanga jjukira bw'ovaayo gwe obutika butisi matama omaze okukola ebibyo, of course gwe tokiraba mu buzibu. Abawala bakwanyeeyo nga bana bokka n'obaganzika wale mu mbuga y'amayembe, kubanga baakugamba amayembe tegayina buzibu. Nozza emisango muwulidde. Kale kyenjagadde mumanye tugenda embuga tuyise bulungi, tukole ebiweesa lubaale waffe ekitiibwa, tufube okulaba nga tuvaayo nga tetuzizza misango. Bw'oba osanze omuwala embuga n'omwagala mufuneko contact. Thereafter muliwuliziganya, mulikola progress zammwe, mulyekola buli kyemwagala, naye save ekitiibwa ky'ekifo kino kimuzzeemu. Okay? Save bajjajjaabo okuva eri burden eyokuba nti they have to put things right. Gwe by'otomanyi nakola ki? Nakumanya how far it can go. Okay? So mu ngeri eyo tugambye nti bw'ogenda embuga n'ozza emisango, lubaalewo yakulembera mu bakuvunaana. That is why most of the punishments ze tufuna olw'ensonga eyo tuzifuna tuzzeeyo waka. Tuzifuna tuzzeeyo waka. Era ne tugamba nti ebimu ku bibonerezo osobola okugobebwa mu mbuga ezo. Embuga osobola okugobebwa mu mbuga ng'ogambiddwa ebigambo oba nga togambiddwa, n'obeera awo nga tosobola kuddamu gigendamu, nga ne bw'oba oyagala otya nga yifant nga waweerebwa mu mbuga eyo olw'eyeeyisaazo, oba osobola okusiraana n'oba ng'ombeera ebadde embi ate yeeyongedde kuba mbi, oba empewo zo zisobola okuwerebwa, zisobola n'okuwerebwa okuddamu okulinnya ku mutwe. That we have seen on very, very many occasions. Lubaale n'ayagala addemu okubaako kyakola nga takyasobola olw'ebintu ebimu ebikoleddwa ng'alaba ye yennyini n'avunaanibwa okuba nga tasobodde ddiyimiriza. Ekyo nakyo kibaawo, empewo ne ziwerebwa. Tukola tutya bwe tumanya nti tuzizza omusango embuga? Tuwa omutango. Tugenda mu mbuga eyo ne tuwa omutango ne twegayirira abakulu okubeera nga basaasira. Ezo ezimu ku nsonga ezigambisa abantu nti temukkiriza muntu alina bizibu kutambula yekka. Nazzikuno ng'alina ebizibu tatambula yekka, bamutambulirako kubanga ye already aba alina ebizibu. Alina w'atuuka nga n'okweguya takyeguya, nga tayagala na kumanya. Owulidde? So nga tolina bw'otandikamu nga nti naye tokola kino nga yeekyawa.
nga yekyawakyawa nga ne bamugamba nti kati fukamira awo, byonna yabikoowa. Ye awuliranga oba eyalivuddewo naye ate mwemumwagala, so nemutambulirako naaba ng'ataasibwa. So ne mu mbeera eno era mumanya nti munnaffe yazizza omusango, ne mugenda ne mumuwolereza era ne musaba abakulu okubasaasira n'okubaddiramu. Kituufu nabo baba balaba nti katugeze nti aliko ekizibu, naye ate era bwe batuukira omuvunaana kiba kitegeeza nti bamulabye nga yadde alina obusobozi okusobola okwavoidinga ekyo kye yakoze. So twegayirira, tuwa emitango, bibala ali so forgiven, aba asobola okutusonyiwa ate ne tutandika obulamu obutaliimu kweraliikirira yadde ekintu kyonna. Kale mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo, tubeere beegendereza. Biki bye twogerera mu mbuga, biki bye tukola embuga, okugeya, olugambo, ebyo byonna ebintu si birungi. Gwe ng'ogenda okukola kyonna ky'okola lowoozaamu, kiswaza lubaale wange oba tekimuswaza? Bw'olaba nga kijja muswaza kireke, tokikola. Kisingako n'otokikola, okusinga ate ebiddirira ng'omaze okukikola. Bannaffe mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo, kanyongere okubasabira Omutonzi atusaasire ffenna wamu, atumulisize ekitangaala, atuwe okumanya n'okutegeera n'okututaasa okuva eri ebikemo by'ensi eno n'ebizibu ebiyitirivu ebitambula weewaawo.